Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukusanyukidde okubanga akawungeeza akaleero olinaffe. Tutindize eggendo tuli Kawempe eno mu ghetto z'e Kawempe era nga tukuleetedde taata wa Champion Gudo okubanga atunnyonnyola ku mbeera ezigenda mu maaso mu nnaku zino ze tulimu. Ssebo tusanyuse okukulaba. Kale ssebo nange okubasiŋŋaana ssebo. Ebigenda mu maaso bye tubadde twagala otunnyonnyolemu kubanga obimanyidde ddala ebya mutabani wo Champion Gudo embeera eriwo ng'eyeewanisizza abantu emitima. Ssebo embeera si y'amaanyi naye embeera eriwo kwegamba njagala kubeera nga nze nfuna ekituufu gye bamuwadde basale kale nga tukwasaganyiza awamu ne mukulu munnange maama waabwe njagala tugendeyo kuba nze nagendayo enkakasa abakulu ne mbasanga nagendayo ku Victoria University abakulu ne bankakasa nti basale weeri era kati omwana yakomyewo wano njagala tumutwaleyo nabo bakakase tulabe kyekibulamu kyekyetaagisa oluvannyuma tulabe ekiddako. Amawulire ga basale ya Champion Gudo gakusanzeewa kubanga batugambye wamuleka ayina emyezi 4 ate nga ayina n'olubuto lwa amacha omuto asembayo. Amawulire gansanze wano era nga mbiraba ku gundi ku mawulire ne ku TV nga biyita ku mpapula z'amawulire era nga bw'omanyi nze kuba ku rediyo mbeerako empulira nti Champion Gudo bamufunidde basale ku Kampala Parent nange nempalapalanya nenjiya okulaba nga ngenda nkakase ddala kituufu naye nagenza okwesanga nga kiki nga kituufu naye ate maama we ndowooza nga ye tayagala kale okitegedde era nze we namulabye nga mulaba musika busisi takola ki tayagala nze nensalawo ngende ku poliisi muyite tukwatagane ne mukazi wange tugende tulabe basale muganda wange gye bawadde Champion Gudo naye kakati ebbanga lino lyonna obadde luddawa kubanga Champion Gudo ebbanga lyonna okuva wamulekawo emyezi 4 batugambye wamulekawo era bagezangako kunoonya ebbanga lyonna n'agwa mu mata n'afuna ebizibu bingi kuba nawulidde ka audio k'omuwala ng'agamba waliwo omwana oyo we yagwa ne mu mata ne bakunoonya n'ogamba toyagala kumanya bikwata ku mwana oyo actually wabayita nambizi toyagala manya bikwata ku mbizi ezo. Omanyi omuntu ayinza okwogerako ekigambo nga yayina ekikye kyayagala okuyisaawo awulire ekifa abantu kali liri ejjinja yali kuba mu kisaka awulire ekivaayo eri abantu naye nga gosobola okuyita mukazi w'embizi oba abaana b'embizi ddala nga babo tekisoboka kati bali bo baagala kwonoona bwonoonyi okitegedde kwonoona muntu linnya sisobola muvuma mbizi kati bwe babiteekawo buteesi okitegedde sisobola okitegedde. Kakati Champion Gudo ebbanga lyonna lyamaze nga yatwalibwa okubeera nga ayambibwako kubanga lwa abadde amulabirira era ng'omumanyi nti abadde na alien skin ebbanga lino lyonna obadde luddawo okuvaayo okumubuuza oba okuwogerako ko nti mutabani wange aliwa okutuuka okgenda ku poliisi olw'okuba nti waliwo basalezze. Omukazi namugamba ntwale wa alien skin yagaana yagaana okuntwala nangamba ebyabaana gwe biveeko bindekere ebiseera by'emabega sina mabega nnyo kuba alien skin yakafuna agundi oyo sibbanga ddene naye nze kati ne mugamba ntwaleyo nkakasa omwana wakolaki waali mukazi tekyamusanyusa kuba namusaba naye amanamba g'amasimu nze ntwale obuvunaanyizibwa ng'omusajja okitegedde sobola okwogeraganya ne alien skin akakase nti nze kitaawe era nsobole nange okubaagaliza emikisa eby'ebiseera egijja ki mu maaso naye kati ye omukazi alabika nga agamba mbu oba njagala sente naye nga nze pulogulaamu yange si ya sente ya basale eri okitegedde kakati tugende kati siganyi bw'aba nga asoma eri omwana kituufu naye kati mba njagala kati ngaabo bwe bamuwadde basale abantu baagala bamanye nti ddala kituufu asoma alage ekiraga nti eri omwana akolaki bakwate n'obufaananyi babulage tukakase ffenna nti kituufu asoma okitegedde naye bwe bawulira agayita bagamba takolaki tasoma
kakati bw'aba tasoma ate bamuwadde basale lwaki tetugendayo nabo ne bakakasa ne tulaba oba basiimye oba tebasiimye batulaga obukakafu obulaga nti asomera eri oba gy'ayagala asigala eri naye nga tukakasizza asoma eri okitegedde kuba Alien Skin yagamba omwana abadde akola ki asoma wabula nga tayagala kumulabisa ngeri gyali serebo already omwana saawa zino nga tayagala mulabisa nti ali wano oba ali wano asula mugundi asula mwala gwatayagala kulabisa ate owulira serebu gwe toyagala owulireko serebu wo nti asomera wano kakati ako tekuba kulabisa abantu bajjeyo balage nti bye mwogera byabwerere omwana wuyo asoma okitegedde abantu bakakase nti kitufu bye boogera biki nze nwanirira mwana mu kusoma sina kye nwanirira kirala twakulabako ku mawulire agamu ng'ogamba yagala twala Alien Skin ku poliisi omusibe omuguddeko omusango naye ate ng'abadde alabiridde omwana oyo kubanga bw'otunuulira ebbanga lye yaviira mu ghetto wano we yali afaanana n'ebbanga lyamaze ng'ali naye olaba nga Champion Good alina embeera ekyuseemu mu ndabika n'endooza ne munneeyisa kubanga engeri ebigambo byayogeranga ne byayogera kati byanjawulo. Nze ekyo ky'okumuggulako omusango ekyo bakijjewo nze yali awuliddeko nti nga nina reference emuyita nti namuguddeko omusango nze ndi ku kyakusoma mwana kukola ki era simugambangako nti siyagala obeere ne Alien Skin okitegedde njagala babeere bonna naye nti kiri asoma gana amawulire amabi agagamba mbuno tasoma biveewo naye alage obukakafu nze kuba simuyinaako buzibu abeere naye naye kyetufa asoma erinnya liri liveewo lyebagamba omwana tasoma akuba bidongo balabika banywa akubwa n'okukubwa kirabika nga bwomanya abantu boogera naye kati ekyo kiba kivuga bubi eri omwana oyo kati ye kenyini amuvunaanyizibwako yala agamba nti yamuvunaanyizibwako alage abantu nti omwana akola ki asoma ate nange simuyinaako buzibu nga tata bwe nange mmanyi waali Alien Skin ajje aŋŋambe nze ndi naye okitegedde ng'abantu abakulu nange mbe mukakafu manye nti nno senga waliwo embeera yonna ŋŋamba nsobola okukakasa eri abantu nti Alien Skin twatula ne twogera naye tetwogeranga mbasaba ennamba y'essimu omukazi ambuzabuza kati ng'omuntu omukulu ekyo kino olina okufuba okulaba nga oba musajja temukwatagana oba temukola ki omwana emikono asigala wammwe ate ayina tata w'omwana alina right okumanya omwana gy'ali okitegedde mu mateeka ze saagala ssente nga bo bwe balowooza bagenderere byenjogera bagenderere nnyo byenjogera baleme kukola ki kupakuka na bigambo kumpanda bigambo mukamwa betegereze nnyo entambula yange ntegeeza ki ekinjagala bakimanyi bwe banakimanya ate nabo bakimanyi naye bo balimu essuubi okugamba nti gundi Champion Good bw'anaafuna basale bo nga bo bakimanyi nti oba ayinza omuva mu ngalo nedda agenda kuba naye kati newe kiba ekyo nga oba kyalowoozezza kati yalage wasomera era bamanye nti obudde bwe buti aba mu kusoma ate obudde bwe buti aba mu ihaso okitegedde abantu balage obudde ono bwakoleramu ebintu ebyo bakakasire kuba n'abamawulire bagawulira nti takola sinze navuddeyo gamba nti Champion Good tasoma wabula abantu be bajjeeyo amawulire ago nze nange okusobola okukola ki nze siina nsobi kumanya Champion Good kusoma kwe kuba nze muzaala ate sinaawo mbeera egamba nti saagala abeere ne Alien Skin simuyinaako olutalo lwonna Alien Skin era bwe baba boogera ebigambo byabwe njagala babisengejje abawuliriza bategeere kyentegeeza muganda wange the solution yange ya mwana akola ki kusoma kakati bajje tugende kukundi ku Kampala Parent tulabe oba bakakase basale eyo nabo kuba nze natuukayo nze bwe baba tebagisiimye kati bo balage Good bwe baagala asomere ze siina buzibu era simugaana kubeera naye. Alien Skin yayogedde olunaku lwa leero ku makya yagambye ye ayagala akwata omwana amuteeke ku ssomero lyonna ye lyasiimye bwe baba nga basasula emitwalo 4 ayongere na mwana abawe 8 bagambe nze oyo omwana temuyina mukuba
kubanga Sereba balina muyisanga star ne ku Kampala Parents ajja genda champion ogudda dda mugambe bankubye ye kyatayagala kola ki kuwulira ku muyimbi we simanyi oba ensonga wagitunuddemu n'ogiraba kati omwana bw'aba asoma ne bw'abanga alina talent ng'eyo ya Sereba oli mwana muto kakati goroza mbye bamusomesa byonna ayinza obutabaamu nsobi gy'akola era ne wabaawo ennamula gye bamulamulamu ng'omuyizi ajja kuba nawe kati totegeeza taakubwenga mukko ati kati ye alien takyagala ate ng'ebbanga lino yalinganga amutadde mu ttaala ffe nawe tumulabidde naawe okutuuka okujja ye bw'agamba kwa mirundi mingi ne bwe baba tebakutte kaggo oli osobola omukubisa ebigambo n'ategeera kati kyotegeeza bwana abaasoma tebiibeemu ayagala bamutwalire wano bwe bati anaayiga atya nga teriyo nsobi ze bamukwata okitegedde alina okuyisibwa ng'omwana nze sigaana wamuteeka kusomera nze njagala alage nti asoma bino si byakusika mugwa kwekuba kukola ki okitegedde tuli ku kyaddala kino kitegeeza nti alien skin singa akulaga nti omwana alina essomero lyonna waasobola y'omuteeka w'amatirira gwe tokirinaako buzibu era ojja mmukkiriza kati ate nze mulinako buzibu ki nze kati alien skin tayinza nakuntegeera olw'ensonga tantuukiriranga nako nze alien skin njagala alage kiri kye bagamba nti omwana tasoma ndifendinga ye naye ye tasobola kutuula kuntegeera kuba teyasobola nakugamba bamutuusaako champion ogudo nti taata ali wano naye gyoyogerera ye akakase nti nze ndi naye kati nze kino kye mugamba tasobola kikola ki kukimanya nti ate ye nwanirira ye ajjewo kali ke bagamba nti nno omwana abadde tasoma kati yakube bali alien skin nze takubanze ate talina nawankubira okitegeera anina we nakulabye nga simanyi oba weekyusizza ndowoozayo oyinza oba watudde n'olowooza kuba buli omu asobola obeera ne mindset emu leero enkya neŋŋamba neneebuulirira neŋŋamba n'ekino kyekituufu kubanga mu kye nawulidde mbuggwe owaliriza ogamba omwana gwe omwagala ogenda mumulabirira okusinziira ku mbeera ze tubadde tuteesaamu nti taata w'omwana ono anaasobola omumulabirira omutwala kuba ebintu ebyo biri expensive nnyo okubeera ng'omwana omuteeka mu transport agende ku ssomero aveeyo okubeera ng'atuuka ku standard y'abaana bonna basomera Kampala Parents kyekiri kyegambye nti nno abawuliriza abakubi b'amasimu oba abateesa obuzibu bwe balina emboozi bagirippira n'atagigoberera ntandiko gyetandikiddwe bampulirize nnyo entandikwa yange ntegeeza ki nze sitegeeza kubeera na mwana ntegeeza mwana kusoma oba alina alien skin nze simwinaako buzibu nze sina buzibu na alien skin naye bafube nnyo okumpuliriza bankwate buki bulungi bajja kunfunamu sitole bategeere ki kyentegeeza sitegeeza mwana oli kuba naye nze kumujja ku alien skin kyakola ki kusoma ye programu yange gyendiko gyentambuza kakati naye alien skin bw'aba alowooza ajjeyo kiri kye bamugamba mbu omwana tasoma ng'omuntu omukulu kyaba anoonya ate ampulirize nnyo meseji zange nze simukuba nti mujjako ki amulise akalaga ati nno omwana asomera wano kule n'essomero ababadde bagamba nti tasoma pokopoko kati nze yali awuliddeko nga nze ngamba nti omwana tasoma kakati abamulabo be baleeta gaki amawulire ate nze era nange nempulira nti kitegeeza abadde tasoma kwe kumuwa basale eno kati sinnafunayo mawulire gonna gava waalien skin kuŋŋamba nti omwana asomerawo ki wano nemuwakanya ne kati aleete aŋŋambe nti abadde asomera wano kati tulabe nze ate mba muwakanyaki njagala jjewo bali abantu ke boogera kaveewo nti tasoma akalage ye akalage abantu bakakole ki bakalabe nze kyatwala eri nze ekyatwala ku Kampala Parent kuwulira nti bamuwadde basali ne ŋŋamba kitegeeza abadde tasoma programu eno ekutuusibwako Front View Property Consultants Limited bakabaka b'okutunda amataka n'okutunda amayumba agali ku mulembe agali modern
agajja mu budget yonna gy'olina bakutuusaako amapoloti amayumba apartments buli kitundu kyonna ekyeggwanga bakikumalira. Tukyagenda mu maaso ne taata wa Ogudo ku nsonga eza champion Ogudo ne Alien Skin ezigenda mu maaso akyatubuulira endowooza ye. Nze ensonga zange sizijja kuba mpanvu nnyo kubanga nkooyeemu era nze ensonga zange za mwana kugenda ku ssomero okiwulira ssebo. Kati ffe Alien Skin aveeyo alage omwana wakola ki wasomera ate bajjawo nekiri ekigamba muno nze kwegamba simwagala abeere naani na Alien ekyo kyo banfunye bubi. Nze entambula yange yonna nga bwe natandika eri ya mwana kugenda ku ssomero. Kati omwana ebbanga lyamaze nga bamusindisa komyewo keeka wempe wa musisinkanyemu kono yogeramu naye omwana nabadde mmanyi nti nno tuyinza osisinkana nga mmanyi ku poliisi bajja kujja naye ne tebasobodde kujja naye nasindiseeyo kojja wange n'agendayo n'abalaba nga bakomyewo era ne bayogeramu ng'abantu abakulu ne babaako kye batuuseeko ne kojja wange. Era bwe tugenze ku poliisi tutuuseyo nga ne fayiro eri wa state kale omukulu n'atugamba ajjako nkubira essimu olunaku lwanaaba afunye nga gundi zikomyewo tusobole okugenda ate tubeeko bwe tukola ki bwe tutuuse. Kaakati omwana oyo singa ava mu mikono gya Alien ekyomukisa omulungi ogambye nti omwetaagayo naye katugeze avuddeyo basala agifunye. Waliwo enteekateeka eriwo yonna ey'okuba nti n'abeera facilitated ogenda ku ssomero okuvaayo naye okulabirirwa nga wabadde alabirirwa ng'ali emakindye ewa Alien Skin. Kakati waba ayagala ke kali ke nagainze sinnamuggyako mwana liri essomero lyadde era ajja kuba amufuna okitegeera ajja kuba amukola ki amufuna ng'ava ku ssomero ng'era akola ki ng'addayo ewuwe okira just kumuwa buwi budde ti buno obudde bwakuva ku ssomero komawo n'akugiragiramu awo n'amuwa n'obudde obukola lyasonga ezo okitegedde. Nze simugyeko mwana nti nno mumuggyeko ate ebyo byonna tujja kubifuna nga tumaze okuva eri kubanga tetunnatuukawo awo nga muvuddewa basituke tugende eri gye bamuwadde basali tusobole okulaba tubikoze tutya ng'abantu abakulu tukituulemu ng'abantu abakulu kuba nayo tebannaba kutuukayo okitegedde tebannaba kukola ki. Kaakati ensonga eri bweti Alien Skin yagamba omwana oyo tannamulemerera kubanga basale bagiwa omuntu ateyamba kateyamba atayina oba ateesobola. Nze bwe ndowooza ye Alien agamba bakwate basale bagiwe amacha waali tasoma nettamu ewedde teyagisomye ate yabadde aweerera mukulu wa Gudo ne Gudo era mukulu wa Gudo ndoza abadde mu senior 6 yabadde amuweerera ne champion abadde asoma ye bwagamba. Kati yagamba bwe baba nga balumirirwa nnyo baagala wa basale baziwa abaana abateyamba bali ku street nga ye bwe yamujja mu ghetto nga tasoma kati saawa zino obulamu bukyuse gwekyogerako kyekyo. Kakati nga ekyo nakyo bwe yakitegedde kakati nga bwe yasobodde okukitegeera kati asituke agende akinyonyole mu bali abamuwadde basale tulenga abantu abakulu tutiteeseeko ng'abantu kati ye yafunye obudde okugenda eri gye bamuwadde basale. Anti kati Alien yalaga tayeetaaga basale ate bo bali kati bali bamuwa basale gy'ateetaaga era y'ensonga lwaki agamba tasobola situka kugendayo gye bali kubanga kye bamuwadde takyagala saawa zino. Anti kati agenda abanyonyole bakakase bo tebalina bwino tebannaba kwogera naye afuna obudde agendeyo abagere bannaye kino kiri bwe kiti ne bwe kiti songa naziwulira mwamu omusajja mwamu basale naye tukoze tutya tutuule awo ensonga ze bwe zinaabanga nyuvu tujja tuuka ku nzikiriziganya entuufu. Naye anaasobola okugendayo Alien Skin kweri ayina okugendayo akakasa abantu nti omwana oli abadde asoma okitegedde tujja tuuka ku nzikiriziganya ennungi atuuke yalage nti omwana abadde akola ki era amenyewo kiri nti abadde tasoma
bakitegeera kakati nze kyendabawo awo saagala kubeera sayidi yo basayidi ya Alien Skin naye nze ndowooza oli omwana abadde n'ekitebe waasula oba waabeera oba ekimutwala kubanga Champion Good muyimbi bandigenze ku ofiisi za Fango Nimbu ne bawandiika ebbaluwa ne bagireeta ne babagamba omuyimbi wammwe bwati ne bwati twagala muwaki basale naye tebakikola kati gwe simanyi ngeri kije wakirabamu sayidi eyiyo naye ndowooza byandibadde mu protocol nti bandizze ne bamuleetera ebbaluwa ku ofiisi era nga naye we yabagamba naye tebakikola nge bw'atyo bwagamba kati ye talina bwabafunamu kugenda kwogerezeganya nabo okubafuna ye talina kati nga ye kimukwatako olwa musajja we Champion Good kati ye tasobola kugenda ddala mbutuufu akwataganye n'abakulu abo basobole kiteesebweko asooke yayogereko nabo awulire ekivaayo oluvannyuma abe ajja kufuna kyazzaako ate okitegeera ajja kufuna kyakola ki kyazzaako muganda wange naye ng'asooka agendeyo awulire ate oluvannyuma ye ajja kufuna kyazzaako kuba omuntu tobulwa kyozzaako nga naye omaze okufuna amawulire okuva ki gye bamuwa kakati singa basale ne badde tezze nga tebagiwadde bali tebawadde Champion Good basale plan ki gy'obadde oyina eri Champion Good oba n'abato abalala muli amacha n'abalala abato be muyina ne maama muki plan like singa basale aba Kampala Parents tebagiwadde Champion Good gwe obadde oyinawo plan ki enteekateeka ezimutwala mu maaso oba obadde ogenda mulekera Alien Skin amutwale mu maaso kati yawuliddeko ekigambo nti mumugjeeko ye yawuliddeko ekigambo ekigamba nti saagala abeere na Champion Good asooka asiriikiriremu awulirize entambula gye ntambulamu oluvannyuma ajja kufuna ekituufu essebo muganda wange kale tweyanzizza nnyo tubadde ne taata wa Champion Good era tukwebaza okubeera ng'obadde mulabi mulungi owa Blaze Media tusaba osharinge okomentinge ate era olaikinge tusaba emboozi eno gyongereyo ku muntu atagirabye ebigambo by'omukulu bisobole otegeerekeka mu bulambalamba bwabyo programu ene kutusibwako Front View Property Consultants Limited bakabaka mu kutunda amataka ne mu kugula amataka amayumba mu buli budget yonna gy'olina